Mu matulutulu nga mukaaga Februari 1981 akabinja k'abavubuka abaali batasalikako musale aba Popular Resistance Army oluvannyuma abaafuuka National Resistance Army nga bakulembeddwamu Yoweri Kaguta Museveni balumba enkambi y'amagye y'e Kabamba mu disitulikiti ey'e Mubende. Obulumbaganyi buno bwabaawo okumala eddakiika nga 3 era gye byaggweera nga bawambye ebyokulwanyisa ebitamanyiddwa muwendo. Bano baali batandise olutalo lw'ekiyeekera nga bawakanya ebyali bivudde mu kulonda okwali kubaddewo mu ggwanga omwaka ogwali guyise ogwali 1980 ekibiina ki Uganda People's Congress UPC bwe kyalangirirwa ku buwanguzi bw'okulonda okwo. Olutalo luno lwasaasaanira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula okusinga lwakosa nnyo abantu mu kitundu eky'eruweero era kiteeberezebwa nti abantu abasoba mu 5,000 baafiira obulamu bwabwe era nga 26 Januari 1986 abayeekera ne bawangula olutalo luno. Nga wayise ennaku 3 zokka nga 29 Januari 1986 Yoweri Kaguta Museveni yakuba ebirayiro by'omulundi ogwasookera ddala okukulembera eggwanga Uganda. Bino byonna okubaawo nga Muzeeyi Joseph Kagimu Ngabo ow'Enkoowe mu Wakiso District nga mu kiseera kino ye musomesa wa Ekereziya ow'ekisomesa kya St. Kereye Kazo mu Kampala. Bino byonna byabaawo ng'atemya bukofu. Era olutalo nze lwansanga mbwayise. Sadduka abannange ne badduka, mukyala wange n'adduka, nze nasigala waawo ku kyezi mu kuyingira olutalo. Muzeeyi Kagimu bw'aba anyumya essanyu eryaliwo olunaku Yoweri Kaguta Museveni lwe yakuba ebirayiro omulundi ogwasookera ddala n'ebigambo bibula kwesiba. Abantu bagenda ku nguudo, abantu olw'essanyu eringi abantu bagenda ku nguudo batambuzanga ebigere okugenda ku City Square eyo era musanvu olukiiko olusookera ddala ng'amaze okuwamba president yakuba ow'ekitiibwa president yakuba ku square City Square olukiiko olwasombola abantu abeewala n'okumpi. Musomesa Kagimu agamba nti essuubi bannayuganda lye baalina mu pulezidenti waabwe omuggya lyali lingi nnyo omwali okubasuubiza okutereeza ssente ezaali zinaabuuse ate n'okudibya enkola ez'okwejalabya n'ebintu ebirala bingi. Nekyasinga okukyamula ennyo abantu kwe kuba nti nno atambulira mu pick-up nga bamulabako era n'ekitanda n'asuubiza nti ekike tajja kugula kitanda wala yonna yakigula ku 2. Yakigula ku 2 awo. Wabula oluvannyuma lw'okulonda okwali 1996 Paul Kawanga Ssemwogerere ne banne abalala bwe baavuganya Yoweri Kaguta Museveni okulayira kwe wadde nga kwasomboola abawanvu n'abampi waliwo abaayisibwa obubi naddala abo abaali bawagira Paul Kawanga Ssemwogerere eyali awanguddwa. Awo lwava obutali bwenkanya abantu bwe baatandikira okulabika nti obukulembeze bwa pulezidenti waffe ono kati aliko okugenda bukendeera. Tebaasanyukanga bukyandibadde. Abantu essuubi baalirina nnyo mu Ssemwogerere. Kagimu agamba nti buli kulonda okuzze kubaawo omuwendo gw'abantu abajaganya pulezidenti ng'alayira gubadde gukendeera kisanja ku kisanja. Era nga bwe nkugambye nti ffe olwaleero ebyokujaguza wano kujaganya ebya gavumenti bwe beewangudde okujaganya kubeera kwa kimpowoozi. Kubeera kwa kimpowoozi. Abantu ndowooza abamu bebeerera ku gyabo, abalala ne babeera
ekkololo. Nga bagamba nti abantu abalina endowooza nti ebyobufuzi kazannyo be balabe abasibukako obunnanfuusi n'ekiviiriddeko eggwanga lino okuziŋŋama. Era kyovula bano Roma akalulu kereziya ekatwalira ddala nga kalulu kitukuvu. Era kyovula nti no kereziya nayo singa erimu nga nako katwalibwa nga kazannyo singa eddiini nabo kuyiwa musaayi. Pulezidenti Museveni ng'akuba ekirayiro okukulembera Uganda ekisanja eky'omusanvu kagimu amuwadde amagezi okuwuliriza eddoboozi ly'abavubuka kye ligamba kiyambeko okukuuma Uganda ey'emirembe. N'olwekyo abavubuka baleme kuba nga banyigirizibwa. Bwe banaanyigirizibwa ennyo obuzibu bujja kukola ki? Kujjawo. Ekyo kyensaba nti abavubuka bawulirizibwe. Guno gwe mulundi ogw'omusanvu nga Pulezidenti Museveni alayira ekisanja kye ekirala ekigenda okuweza emyaka 45 ng'akulembera Uganda nga tekimanyiddwa obanga ne mu mwaka ogwa 2031 anaalayira omulundi gwe ogw'omunaana akoona emyaka 50 nga yali mu mitambo gy'eggwanga lyattu lino Uganda. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.